ate nga waliwo ka distance ate ogenda mu kibo okufaawo ku nsange awali ku zi pharmacy biki nga ate ntwalidde dda mwana kati bwe yambuuza ekyo nenti kale bwe yaleeta ekya ennaku ze ne mmanya nti animba just animba nina kwongera nywezaamu kumatiza kugonza muntu wange nze neŋŋonza finally nangamba nampa ne tutundula vanilla first round first half negugwa draw ne tuddamu second half. Kati mu second half awo tuba tunaatera tuli mu ddakiika nga ya 85 eyo ref n'agumala kati teyagumala nga yeyagalidde ya abrupt emergency nangamba omanyi tulekera awo nga ate baby kiki nangamba tulekera awo please bambi kati ate n'atandika okukaaba like as in nemubuuza is there anything wrong I've done nagamba tewali kikyamu kyokoze nasooka nemuga what's wrong ne omugo gwa Musa namwe mugumanyi omutuukamu ey'embeera gw'okwegaana nga gwabuze dda kati nga nange already mood zikyuse nemubuuza ate baby kiki is there anything wrong I've done nangamba tewali kikyamu kyokoze nsooka turelaxingamu awo out of the blue sawa no zigenda olwo nemubuuza kati tukoze tutya nga toli mu mbeera nangamba omanyi there's something I need to tell you and it is very serious. Nemugamba kiki nasooka nangamba naye togenda kunkyawa nemugamba sijja kukyawa mumanyi naye abasajja bakitaffe kuba kati amuntunza ansingako emyaka muyita kitange nagamba tojja kunkyawa nemugamba sijja kukyawa embuulira sijja kukyawa olwo maze omusuubiza nti sijja mukyawa kyonna kikiri omanyi embeera eyo nga muli awo muli mwembi awo mulimu Garden of Eden obulamu buba bulalamu omuwala wakati mu maziga amangi nga gamuyita mboyisi ng'alaba omuntu atalina musango gwagenda okuttira obwereere naye nga siki wabula lwa kubeera bavubuka malala na butagumiikiriza na butatwala budde kulowooza ku kyoba ogenda kukola na butya bw'okyetegekedde na bulaba ekyobuyinza okivaamu. Omuwala n'akantema n'aŋŋamba omanyi maze ebbanga nga nkola ku ddwaliro awo naye sikolayo nga professional nurse oba biki, nze ndiyo nga kansala w'abaana abato abasomi abalina siriimu abalwadde abali infected HIV positive. Nasirikirira walayi nawulira nga olunyata lunjiikidde ne mpulira ensiringanyi mu mutwe nga zintambula naye nalina okwegumya because omuwala ali akaaba kati ate nange ntandika okukaaba ani anasirisaako munne ne neegumya. Muganda wange baganda bange bampuliriza nawulira nga natuyana ne neesiimuula n'enkala ne neekaza kati ngamba then nga olunagogera gampeddemu yeyanumya nangamba naye lwakuba nti nali nkwagadde ngate ekyamazima kyo kyali nti saagala kufiirwa. Kati nemubuuza lwaki towaŋŋamba? Naŋŋamba saayagala kufiirwa go ge mazima
kati nangamba ensonga lwaki nkwagala nnyo ensonga lwaki mbadde nganya okuwa kwe kubuuza nti wayise n'obugatto naye kyensusseeko nange ne kimpitirira kuba tisaagadde ku disappointing nange kwe kujjula kyova olaba nkuyimiriza ne nkugamba lekeraawo nga lwakuba nti mpulidde nga kinnumiriza mu mutima so zimmo nkubuulire mu mbeera ng'eyo nawulira nga nfa naye saareactinga saamuyombesa I prayed cool nga bw'okitegeera I prayed cool because I was already okuba kukibaamu I was already in okitegeera therefore nali nina ate kunoonya how will I come out of this tragedy. Nangamba omanyi ku ddwaliro ndina access biki tulina okugenda ku ddwaliro because nze ndi mulwadde nangamba naye ate nze saalwala nti oba obulwadde nabukola ki nabunoonya banzaala nabwo nenze nkwagala kyova olaba nti nkubuulidde sandikubuulidde singa sikwagala nandikulese n'ogenda ng'oli musanyufu niweesoma nti omaze naye nkwagala so kati nemugamba kati tuzaako ki kuba already kati gwangamba ekiddako nze sikyategeera bwentyo bwe namugamba angamba omanyi tugende ku ddwaliro genda ku ddwaliro gye nkolera naye nze ntyayo because they know me ate bwe nagenda naawe ate bajja kunvunaana gujjukira gubanga omusango lwaki nakikoze nga tetwambadde ng'ate nze nkimanyi biki naye nze ate nkwagala ng'oli mulamu sikwagaliza kintu kyonna kutuukako naye kankubiro n'essimu ndinayo mukwano gwange gwegendagendayo teagenda kubuuza bingi nnyo genda oyo mukwano gwange wedde nze njaba mugambye ekyetaagisa wetaaga okumira empeke ze bayita smile preps nga mukama katonda sibiwusi nga nkoma ziwulira buwulizi sizirabangako sirabangako alavizi bwefaanana sirabangako preps bwezifaanana ningamba obuzibu nga bunzijiridde imagine amidst my exams ndinayo stress y'ebibuuzo nfunye emergency endala muganda wange embeera nalaba ng'enzimbyeko akayumba naye olwo ntolose mu hostel nenzijangwa mu kataba kati nakola of course nalina mufiyawo nga kyaŋŋamba kyenkola nentambulirawo nantwala namperekerako paka ku gate ya ddwaliro ye naswamira somewhere nakommunicatinga n'abali inside natuuka nga bwe kimulwadde bamaze dde okucommunicatingayo message ntuukira mu doctor's room actually yali aninzaawo yampisaawo buyisi nantwala doctor nemunyonyola ensonga zange nga olwedde yadde amukubidde ku simu nansooka nzijjako omusaayi ogwange nankebera nga ndi okay because bakukebera before they put you on medication nga ndi okay. Then nakola ki nagamba naye this one tekikusigula nti oli okay. You need to take preps gano makerenda agakola prevention just in case. Nkutegeeza ku Dembelio Properties and Associates tulina estate eri ku Lwemityana Bujuuko, estate ku Masaka Road Nsanji, estate ku Hoima Road Ewakiso. Mukwano onoonya wozimba makaago ga mu kibuga ga mu kyalo tukusootinga, onoonya ttaka lya faamu kuteekako apartments oba maduuka
ettaka weeriri mu Dembelio Properties and Associates. So nga ate waliwo n'abagamba sozi ettaka erya miliyoni 10 mbw 5 ku 10 ya kyapa abamu tetulisobola. Oli eyo ng'owulira oyagala okufuna ku ttaka mu Dembelio naye ng'olina okutya nti ettaka erya miliyoni 10 miliyoni 8 tojja kulisobola. Naye ng'owulira naawe waalyagadde obeereko n'akako jangu mu inbox keyword Dembelio ekigambo ky'oba otekayo kiri eki tokitekayo toddamu nga sinnakuddamu gweteka sozimo tekayo kigambo Dembelio. Njagala nkangemuko waliwo kyenkyakutula ne Madam Nancha Beatrice tubeeko we tukituusa nga tugamba nti ne bano 2025 katubeeko kye tukola be bamanyi kibalituwa oba balitusabira bulamu oba balitusabira buwangazi oba bugagga bali bisaba. Naye bobanga owulya nga asozi yinza obutagenda mu 5 ku 10 kubanga 5 ku 10 ye standard yetandikirwako okukola ekyapa. Naye singa tubadde ngaawo 5 ku 5 ate saagala otusse nnyo kututwala wansi wa 5 5 ku 5 tuddire nti yali badde 5 ku 10 tujawuzeemu ono akwate n'oli akwate naye ng'ebiwandiiko kiriya walla owulya ng'ekyo kisobola owulya ng'okiyayanira 2025 jangu mu inbox weereza ekigambo eki Dembelio bw'ona okyongerako ebirala nja kubula ojja kumbuzaabuza message ezimbana nnyingi goweereza ekigambo kimu Dembelio sirika paka nga nkuzeemu twogere ebisingawo mpulira nga njagala 2025 mbeeko kyenkola ne Dembelio mukama nkulembera mu lugendo luno mbe nga ndaba nga nkikwatako at least oli agambe nti na following Sozimo but at least kino bwe nkiraba ngamba wow this guy this channel mu linnya lya Yesu. Yingira inbox ya Dembelio Properties ku ttaka lyonna lyoyagala ku nguudo ez'enjawulo ku biwebuuza byonna ku nsonga ez'ettaka manyi nti ojja kufuna okwanukulwa. This one tekikusigula nti olyoke. You need to take preps gano makerenda agakola prevention just in case webanga virus ekukutte tegenda lagirawo signs because mukikoze leero naye womira preps ne webanga bubadde bukukutte obuwuka obwo bugenda kola ki oba bugenda beera prevented from saturation. Nangamba oke doctor nangamba oyiseemu ku ssente nga mumanyinamu eby'Uganda teri byabwerere eddwaliro lya gavumenti naye teri byabwerere nawe oyiseemu ku ssente. Dokita nze ndaba ndi mwana musomi nva mu hostel gye ntolose oba nva mu hostel gye mbadde ntolose gye meetinga girlfriend wange gye ngwiridde mu mbizi naye ndinamu omutwalo gwe mbadde nsigaza. Dokita nandyako omutwalo gwange kyokka nga mugambye ndi mwana wa hostel ndi mwana wa somero nengumuwa because I was omanya bagamba asiiko obulamu tassa mukono nali noonya bulamu kwa ku myaka emito obulamu bwange bwonna nzije mbusiraanye nalina okuwaayo omutwalo gwe nalina yampa omukebe gw'eddagala mu mazima naye nga ntya n'okutya neŋŋamba I'm having this empeki 31 ngenda zimira nangamba empeke zino olina zimira ku ssaawa ze zimu toyosaamu oba osazeewo mira ssaawa 2 ez'ekiro nze golanamira nga ssaawa 4:30 ez'ekiro ng'olwo nasalawo nti ngenda mira nga ssaawa 4:30 ez'ekiro ezo nagamba dokita mu ddwaliro nangamba weziwerera bwezi ng'omira paka empeke 28 then okomewo mu ddwaliro tukukebere nenvaayo nenga nkankana akakebe simanyi na ngeri yakaterekamu nenkasa mu bbaga yange ngenda nemitinga hajjati ebweru nenga hajjati alemereddwa okufuna amaanyi ngamba nsonyiwa nkikoze lwakuba nkwagala nnyo naye nsonyiwa so baganda bange nsonyiwa nengamba hajjati please towetonda kati sikadde kakwetonda nange ndi musobya kuba wambuuzo ze nenga olina obugatto olina CR7
obugatto bwa CR7 nemugamba sibulina nenkumatiza nenkusa mu kikemo nange ndi musobya towetonda kati tuyiye okulaba nti nkivaamu nga ndyoke nemuta ajja naye yayinayinaamu ssente nakola kinagamba alina bafunye ka ssente nja kuweereza ngaogule ku byokunywa wetaaga okunywa nemugamba it's okay kubajjukira ye yaliyo davuddeyo ku ssomero nze nenzira mu hostel naye mbabuulire natambula otuuka ku ssomero naye nga seetegeera omanyi otambula naye nga muzimu gwe gutambula ng'omuntu temuli maamanyabo natuuka ku ssomero saawa zaali mmeka zaalinga saawa 9 nengenda nenaaba nekuba bulungi ekyovu nemanya nga mbuno olwo ngamba nti oba bunsamukiddeko bwonna bukole ki bufe sabbuuni ne bannange neebaka otulo wallahi sazuuka kugenda kulya sapa preps saazigendeza evening preps saazigenda saawa zange zawera nnyo kitundu n'emmiro oguweeka ogwasooka bannange gunene neŋŋamba kiki tuliko wano naye nalina best friend wange nja kumuyita naye wallahi saamugamba omuwala nakubira omuwala nemugaa kati nkwesentya eddagala lino nga linyeenya mu nsawo mukesi oli ajjagira ati awulire omukebe nga nsimulu nkoze ntya naŋŋamba funa kakotoni oteeke mu kakebe munda gamakerenda gabe nga tegenyeenya like as ati naye gwe nali sisiba keesi nga kyali wange nnyo nga keesi ebeera open bikimu kiba free biki naye mwezo wiiki ezaali zisigadde 2 tumale ebibuuzo muganda wange nasiba keesi kufulu 2 nga saagala kyali wange alabe ku kikyendiko kyenkweka mu keesi omwo nambuuza mwana buuzi buki nga okuva ovudde ebweru tolisted ebiwani kimwana gyogenze tebitambudde bulungi nenekaza mwana agabadde masavu biki naye nga mazima kwekaza naye embeera zange zakyuka wiiki eyo omanyi nga siga nti oba oli mulwadde naye just trauma fear ekuli mu mutima n'ebirowoozo bannaye ebirowoozo byantambula neŋŋamba ngasirana ku myaka gino emito ebirowoozo byantambula abaganda bange nendowooza nga ndowooza bikulu naye nga nina okukola ebibuuzo negumya naye nga nenkola zipapers zange ezasembayo naye nga ndi ku ddagala nkamira preps buli saawa nyakitundu ezo nnaku 14 nga ndi ku ssomero naye nga lunaku mmira empeke naye nga kyali wange best nfanfe wange takimanyi teri n'omu gwe nali nkigambyeko nkirimu ku bwange nganze iyo tension baaba yali impetitive kati tuvaawo nenkola ki ne tumaliriza before actually yamuwala yankubira ku simu tusigala twogera tucommunicate nga nkubira nangambira eddagala obudde butuuse nampeerezaayo ekyebiri gula ku juice onywekerezeeko biki ebyaddala muwala yafaayo teyandekerera kuba we bakulekirira you can give up easily kuba nafunako ekirowoozo ekigamba lwaki sibivaako nga nze ndaba ndi mulamu okitegeera nga I feel myself ndi mulamu kati ate obuzibu ne bujja after 14 days eddagala nenfuna effect nenkubira doctor kozi alina enamba nemwa doctor ate nga mpulira emikono okuyisa wano mu joints woneno okudde n'okubugala nga mpulira okumira eddagala jimbugumirira muliro gwennyini gyokyerera nagamba ezo ezimu ku effects ate gweoyambiddwa nti oyokyerebwa mikono naye abamu amaaso afuna ekifu ku maaso biki kati yangamba effect ziba mpitirivu nnyo okusinziira ku immune y'omuntu nagamba at least gwe you can deal with that one effect gigakuleseeko naye it's not permanent era bwona gavaako jja normalizinga
bannaye mbabuulira omwezi mulamba naye ng'engalo zinjokyerera namira eddagala naye nga nnoonya bulamu ate saalaga muwala nti oba kiki na keeping omuwala ku saidi yange kati ate nzodde naddayo e Kampala ne muleka mu Eastern nga tucommunicating ku regular ku daily basis kati from there ennaku ne tugenzeredde n'ennaku tunyingidde mu nnaku 28 ze nina okuddirayo mu ddwaliro ne nkubira dokita ne mugamba kati nkoze ntya kuba ndi Kampala ate okuddeeyo transport mungi biki nangamba genda mu ddwaliro eririraanye awo bawa akapapula kennakuwa nodde nakalina nenkola ki nengenda nenkamuwa dokita nemunyonya nebwamwana dokita biwani mbadde ndi ku plebs naye nakuleera 28 rather bangamba nkomewo for another medical blood check-up. Dokita nagamba alright nampita mu karumu keeyo biki nazijjako omusaayi nangamba lindiramu awo tebwalwa nampita nangamba kali dokita ate mukumpita tebampita upstairs ku floor ya 2 nentya nengamba Katonda abantu temu counseling room kaweddemu. Masses Quality Beddings enansana ku mastowa opposite stage y'Ekyebando wansi wa Epic Motel. Njagala kutegeeza omwagalwa nti omwaka nga guggwako katukyuse ku kisenge tutunulira blankets, masuka, pillow cases, mattress cover, mattress protectors, duvet, bed covers z'omulembe, tutunulira emifaliso, mosquito nets, carpets, doormats, ironing boards, night. Ekisenge ne kibanga bw'okiyingiramu otandika okukkakana okuva mu stress w'olunaku kubanga wogenda okwebaka oyagalawo walabika bulungi obuliri obuyingiramu nga bwebwo bwenyini bumala okuyimbira lalabayi ebyakabi ku Masses Quality Beddings enansana ku master opposite stage y'Ekyebando wansi wa Epic Motel. Ojja kulaba ku screen wane namba zizo zipopinga munoonyeeko musisinkane oba akuweereza ebifaananyi ku byeyagala mukkanye abenga akola delivery. Nentya nengamba Katonda abantu temu counseling room kaweddemu. Natya wallahi nakankana nengamba naye amwe maani nenyambuka ntuuka waggulu nasanga yate mukazi. Ngamba bana abakazi be bayita okubuulirira abantu bano nga naye mpulira nfa. Kye nakola nengoma mukyala ngamba ogamba otya Mr. K nti ndi bulungi. Asooka kumbuuza ngeri balina ebibuuzo byabwe nno bannaye ebimalamu emizimu. Nagamba Mr. K ogamba otya obulamu buli butya wewulira otya nti nze mpulira ndi okay just nga bwe nkugambye nti mpulira ebbugumu mu mikono bikiwe bityo naye nga sirina nnyo obuzibu bw'amaanyi. Nagamba okay kati nkubuzeeyo ebibuuzo byange bwe tukugamba nti saawa zino oli mulwadde okola kyekiddako okkiriza omira eddagala oba obulamu oba gwokola kikola otya. Ngamba musawo okusinziira nti newayo nemira preps for 28 days neno effect gye zintaddeko wawe kibanga kyekiriwo I have nothing to decide mani nomira eddagala naye nga ekyo nkyogera naye nga n'amaziga gatandise okulukuta. Musawo nangamba guma tokaaba please don't cry. Nenguma nagamba result zo zizino kati result ezo bannaye abakebezaako ku musaayi waliwo wa positive and negative bubeera kumpi kaputi ku positive ka box ka is it like negative and positive kati ku box eno negative ebeere ne wasooka akatiki we kabeera then positive box nebira wakati wa negative ne positive nawo niwabira aka box katiki bakasamu ka box ke wakati awo kati bampa result zitunulira bwenti ngindulaba setigize ngindulaba katiki kali wakati nainga ndaba positive ate katiki ni ekigambo ekiddako positive banaine ntya musawo what is the result I'm failing to interpret. Nangamba kakana this is positive and this is negative oli mulamu guma
nga musawo kweri nangamba nemubuuza kati eddagala empeke zisigaddemu nzikolere ki nagamba zisuule kati bwe angamba ezo bino zisuula ye bwatyo bwe yaŋŋamba mbwezo kati bwe baba confirmize nti oli mulamu naye teyampa garanti yaŋŋamba ekyo tekikuwa garanti after 3 months you need to come back for another medical check-up ngamba at least wenaddayo waka bino yagamba omusuula ebalansi w'eddagala nze nazimira aiswe nazimira ennaku 3 mu lungi zonna saaleka deka balance nazimira kati ebyo bibiri awo tukomyewo olwo tuli mu December Christmas yonna ndi ku bunkenke ndi ewaka nkukuta n'eddagala kati ate saali wa mama wange ate nali nze ne wajjajja wange gyembeera kati nkukuta n'eddagala waka waliwo abavubuka ba agement bange biki naye ng'embeera zange kugamba baliira nga bavuga anabiwani kyokuva lwava ku ssomero like as in toli happy obulamu okakabukakke kiki obugumirira emikono naye ate ninamu kasenyiga kati onogenda mu ddwaliro nga mbagamba senyiga biki because saagala nnyo to put myself in an open place nga mpulira I feel ashamed awo tuli mu December kati ne muganda wange omukulu nangamba omanyi kati ki ekiddako biki ebibuuzo bigendako mangu naye kati suubira ogenda ku campus biki ngamba njagala mu ka break nangamba kati ka break kakozesa ogende nno ku kyeyo okole ssente zo okitegeera okole ssente olikomawo oli joininga university ng'oyagadde ate ng'olinako nekeweekoleddewo mutima ne gumbuguma jjukira nkyali mu lutalo lw'oku confirminga nti whether I'm okay oba ndi infected nenga awo wonna baby wange F wali ku kido abembejja nange sinamwabulira kozi sina confirminga kyamukipinze on board kati nempulira nga ate gambugumye ne after nga nnaku 28 wakayitawo week zinekeberezako nenzirayo nenkola test endala another hospital they found myself nga ndi okay nenzira kati after again December weddeko January kati mu December awo muganda wange nangobera ku passport ne tugifuna ne tuyingira January ndino ntwala olwo ku company efutwala abaana ebweru ne tugenda nateekayo application biki ne batugamba tugende tukole medical ningamba kawedde mbatulaga list ya medical gye tulina okukola nga emalayo emitwalo 2 ne tugenda ng'eriko still HIV test n'ebirala nga mubimanyi abaana abatambuddeko kati tukola ki ne tugenda ku ddwaliro lyabwe Zana company eri Zana era still ne tuddamu ne tukola medical naye nga mutima ntegundimu nengamba doctor please mwetegereze do what it means to check me when it comes to HIV. Doctor naga, are you worried bitweka kasa bulungi health status yo ne si kyekikulu doctor nenga nange kenyini mu mazima obunkenke bwendiko muganda wange yali mu kunteekamu ssente ate emyezi 3 teginnaggwayo ejja approve whether I'm okay nga ndinamufia nti bwatya bwe muganda wange amaze okunteekamu ssente emyezi 3 teginnaggwayo ejja okukakasa nti ndi mulamu nentuuka ebweru nga ndi mulwadde ssente ze ne zifa. How will I confront them? Nayimirira ntya mu maaso gaabwe natandikirawo binyumya nengamba kaweddemu nenga ate sigenda gaanawo proposal kuba kye nayagala obujjuka kyekyali kyantwala ne mbusiraamu. However mbusiraamu eyo saalwayo nnyo ate taata bwe yalaba nga ndi serious nayagala nankozesa endagaano bikyayagala kunzaalukuka biki nga bimubitegeera nenkivaamu ne mugamba why dad after all
kigamba nti waliwo baki kyenali mbalayo mu Busiraamu ne nkomawo mu Anglican Church ne kati naye sisaba sisaala ndina eddiini era Mukama mumanyi. Sawa zino ebweru gyendi emyezi giweze 6 sigenda nko mu church sigenda nko mu muzigiti naye Yesu manyi Katonda wange yantonda era musaba mu lulimi lwonna lwembanjagadde era mpulira. So tukomye awo nga tuli ku medical ya company egenda okuntwala ebweru. Medical yavaayo nga bannaye buli kimu kiri masaavu nga ndi okay. Ninga still nkyabuusabuusa jjukira doctor ngamba toyina guarantee not until 3 months are done. Nengamba alright. Nengumagumako kati ebyo byonna tubikola naye nga teri gwe nali nnyeze ku kyama ekyo. Girlfriend gwentwala nga girlfriend yanjiwa amanda mu mbugo waali byonna biwulira. Nenguma netuyingira Feb, actually no before even Feb, because ebintu byange eri ku company ennaku nagenderamu waliyo interview awo nenzikola mu bwangu. Interview nakola za bwawaita Mukama nanyamba nempita interview biki byonna nga banaye ebintu bitambulira ku speed. Passport nagifunira mu 1 week's time. Interview negikola nensubmitting ebya visa byonna nentulindamu. Visa nagirinda for only 2 weeks. Wallahi visa nefuluma ku Friday mu week ey'okubiri. Tuli mu January olwo actually tuyingidde Feb, first week Feb. Ningamba kawedde visa efulumye. Muganda wange sente weziri teri gamba mbu ate tulindemu sente ate visa ebeereko ennaku zaayo zirina okubeerako before expiring nga tulina tambulirawo immediately. Kati ne bampamu wiiki emu ey'okwetegeka. Kati mu February awo mu nnaku z'omwezi nga 2 awo ne bangulira ticket. Flight yange yaliyo nga 2 Feb nga nina okubuuka. Kati before okudda okugendera still before 2 Feb nga 19 nakeera mu ddwaliro nengamba doctor HIV test naye nga wonna nteekayo sente ate jjukira private hospitals mitwalo 3 2.2 kati naddamu nenkebera nangamba oli okay tolina bulwadde bwonna naye nangamba kimu weekuume counseling mugitegeera bannange nangamba weekuume nti okay doctor. Kati mu myezi 3 nakola medical test ezitaka wansi wa 6 over one issue. Anaye embeera eyo musobola ogikubyamu akafaananyi n'ogiteebereza nga gwagirimu. Ebyo nno byembanyumiza bya last year. So kati February guno omwaka gwe tulimu ebyo byonna byembagambye bya crossing up to this year. So kati neninya nenzija Abu Dhabi. Kati natuukira of course flight yange yali natuukira ku DX Dubai airport gye natuukira. Then company yange nejja nenzijaawo nendeeta paka Abu Dhabi gye nkola kati currently. 225 tomukkiriza kuggwako ng'ekirooto kyo ekyokufuna furniture oyo gwe wali oyagala tokituuseko kubanga Aisha Furniture Mart ebbanda abikoze. Mbuuza nti atya omwezi gw'omunaana omwezi ogw'omwenda olina omukisa ogwa kuganyulwa mu 50% discount. Wagenda n'olambula furniture wo n'omusiima nakkuba naye nga akabeeyi kali waggulu. Zaali mmeka? $5,000,000 yanguwa. Kati ddayo same furniture gwalaba ku $5,000,000 ogenda mutwala ku $2.5 zaali mmeka? $10,000,000. Same furniture wa $10,000,000 omutwala ku $5,000,000 zaali 2 omutwala ku emu gaali 5 omutwala ku 25. Twogera ku bitanda,
twogera ku byabakulu eby'abaana twogera ku wardrobe sideboards center tables dining tables dining oh my god dining ng'ogitunako wow wano emmere ejja kugenda si kikanja kya mmere ki neno dining ejja kutwala emmere tugamba nti furniture w'omufumbiro yenna mu nnyumba gw'oyagala nzigi madirisa furniture ku Aisha Furniture Mart Ebbanda ku screen olaba ine namba emu yokka bweti mama Aisha Najemba akulinze wali eri Ebbanda botuka Ebbanda wali ekipande kya Nabisusa Girls side endala etali ya kipande ojja kulaba ekizimbe kiriko Aisha Furniture Mart kyama okumanya ebisinga okusonga za furniture yenna ng'oggyeko coffin promotion yene ya 50% discount eri mu mwezi gwa 8 na gwa 9 kati bwe natuuka eno kati obuzibu obulala ne bujja medical zeno muzimanyi bannaye abaana ababeerako ku kyeyo medical muzimanyi bwe zitambula medical zeno nkakali yate kati n'omulimu gwe nali ngenda gwenziza okukola ogwa waita buli kadde obeera mu mmere y'abantu biki bakukebera muganda wange ne sekukebera yenna naye jjukira olutulimu tuli kyali mu feebu ennaku z'omwezi ziri natuuka eno ennaku z'omwezi era 2 flight yali 2 mala okuva e Uganda paka Dubai kikutwalira just 6 hours 6 hours kati okuva awo 6 hours then n'okutuuka Abu Dhabi kyantwalira just around 8 hours nga ndi mu nfo ntuuka ku company headquarters twatuuka kiro tubeerawo ne batuggyako passport zaffe nga mubitegeera nga wakatuuka wabeeramu gye kwegamba beera tolina nnyo kyotegeera naye bannaye sibalimba nalwala first flight yange nafuna throat pain mukitegeera obulumi mu bulago muno n'ensakala n'obulago you cannot even imagine that kati when nafuna throat pain of course nali neetisse eddagala okuva e Uganda bino kinasenyiga bino bikijje na kofu COVID-19 omanyi jjajja wange mukyala mupamba nnyo ate mukyala atya obulwadde nga kwegamba ye mulwanyi wa bulwadde akola ekisoboka kyonna kulaba nti buli obulwadde babufunza so kati nali neetegese nintandika okozesa eddagala koziba tugenda tuyambera n'interview enkeera wa Lubiti kati nga enda kwogera nti abannaye nesooka fukamira ku maviivi n'empita omutonzi wange nangumya nenywa ebidagala byange bugendo kyakumakya ng'eddoboozi kirya wala nenkola ki nengenda okola interview nenziyita testire ezawano nazo nenziyita ate bwe naziyita nengamba alhamdulillah Allah w'amaanyi because twali tuze mu Buwarabu of course ate nali ninako idea y'obusiraamu kyanyamba nnyo kuba bakubuuza eddiini tebafa kumanya gwe bakubuuza eddiini gy'osaba bagamba kale nabagamba nti ndi musiraamu ate kyanyanguyira n'ofuna omulimu gyenkola so kati netubeerawo ng'ennaku z'omwezi meka 28 ne batutwala ku medical ne batukebera ebifuba medical zibeera almost the whole body bannaye ne bankebera HIV biki result temuzifunirawo ne batuzza ku kampani kati tuba tuyingira nga lumu ogwokusatu si gye emyezi 3 gye nali ku trial garanti lweggwako kati nga lumu ogwokusatu bankubira essimu ne baŋŋamba omanyi batuwa line empya bakuwa lines biki kati yekoolo gye nasooka receivinga ku line ya company neŋŋamba kaweddemu kirabika bampita ku bya medical ojjuka tebatugamba nti batugenda bakubira nga tukwetaaga like azini oba ogenda okukola tugenda mu field oba bikiwe bityo wano ezennaku zonna tuli ku headquarters tuwebaka tulya batulabirira bulabirizi kati munnange ng'essimu enkubirwa nga baŋŋamba nti ssebo
kusawa bwezi tukwetaaga ku headquarters beerawo ku reception gweke tujja kwetaaga ku reception. Nenkankana nengamba bakyali bange cause nalina abakyali bange Abannayuganda betwajja nabo ku flight okwo nenga nebagamba bakyali bange mwana bampise nice man ate jjuka twajjira mu winter bategeera winter omwezi ogwokubiri awo tuba tukyali mu winter paka ogwokusatu wakati awo obunyogovu nga bungi jjukira twakava Uganda ngamba nayo bamusayi gwagize babichinga nga ndi ku bunkenke wallahi nga ndi ku bunkenke bwennyini nalinya flight naye sali musanyufu nga abaana bagamba nti I'm happy I'm taking my first flight in life bichi ukitegeera bannange basekadama ne bamada abali emitala abannaye bino mubitegeera byenjogera kesanyu lyowulira ng'ogenda olinya ennyonyi ogusooka bannaye nze saanyumirwa nali mu mbeera nali mu kwewaliikirira bunkenke. Kati olwatuuka ku reception ne baŋŋamba no tukubidde essimu nga tukwetaaga omulimu gwo gwa provingiddwa ogenda tandika okukola era tukutwala ku location gy'ogenda okukolera genda weetegeke. Bannange natuuka mu room nensoka ngamba nga mukama w'amaanyi bannange out of the 6 Ugandans betwazze nabo basoose pickingamu nze ogenda nze nasoose ofuna omulimu. My goodness, nawulira kusanyo despite of the tension gyendimu ate nawulira kusanyo for the first moment nawulirako kusanyo kuba nabagamba ngenda tandika okukola ekyo kyampa approve nti maybe medical status yange yabadde fine. If it wasn't fine cause byawano obimanyi medical status health status wetabeera fine definitely they have to deport you back. Tebakulinza ate when it comes to HIV muganda wange eyiye tokoterawo. So nawulira essanyu nengamba ngenda kukola bannaye kati lweggulo olwennyini ne banvuga ne bantwala gye nina okukola nintandika okukola ate bwe natuuka eno ate ne banzaamu after 1 month after mu gwokusatu awo nga 15 ne baŋŋamba we are taking you guys for medical checkups. Twalinze Omwegypti Abanepali n'Abayindi bana nga batuteeka mu van nga batukulebebesa paka Abu Dhabi City mu main hospital nga batutwala nga batuddamu medical ninga awo nali olwongumye kuba nange already nga mbeera ngugolinga buli kadde nayo ku signs za HIV omuntu HIV gwakutte afaanana atya biki okitegeera kati nga zo signs zonna siina gye neerabako n'emu ate we nava ku ddagala nga ndimazeeyo n'emikono gyali gibugumira ne ginormalizinga kati obwemu ku bubonero bwampa ku ssuubi neŋŋamba osanga mwattu nawo nejjengo lini eno. Awo nenkola ki ne bakola medical result ne zivaayo nga bannaye ndikkirira wala nga kimu masavu ku masavu. Awo nenzisa ku kikoowe bannange nempulira nga ntikuddwa omugugu nga ndi okay koze emyezi gyali giweddeyo kati guno tuli mu mwezi gwa 8 mu gw'omusanvu nagenda nenkola private medical check-up nga ndi okay. Musawo nangamba oli okay naye kati ezo zonna medical zenzizenga nkola biki nga bannaye nwanirira bulamu kati nze bwe nalaba nga kyo kiri okay nkivuddemu nengamba kati right now ndina okwesala kuwona omuwala slowly by slowly nentandika okubeera nga tension muwa ntono nemugaba biki mbeera bize nnyonyo nga sikyayogera naye Katonda nanyamba
ogwokusatu n'addayo ku ssomero kusoma senior 5 ate kati bwe yaddayo ng'essimu tagirina nnyo obudde bwayo kye nakola nange nemwiginowali nga sigamba nti waki naye nga sikyamudda mu messages biki ne playing cool because nali confirms nga ndi okay nga mazima ndaba netaga okusonyiwa oyo omuwala kuba guwedde draw. Yes, kuba yanyamba nambuulira ekituufu. So eyo yemboozi yange bannange, naye nayitamu eyo embeera y'obunkenke nga emugirabye nga sirina wakika gwe nali nkibuuliddeko. Babesiti bange teri akimanyi, obunkenke bwali wakati wange, nalowooza nga bikulu nendaba nga future yange esaanyeewo within it was less than 10 minutes nendaba nga future yange ngenda gisaanyawo within less than 10 minutes. Nendabira ddala nga nkomye bagayizi nga nkomye, naye mukama w'amaanyi banaye ndi nkola. I get money, I make my family happy, they're proud of me. I already paid the debt. Brother yali anteka million Z5 nazimala dezisasula. The glory back to God. Naye wano mu story yange mulimu ebibuuzo. Omuwala yansabye ekisonyiwo, ekyo ne tukireka ku pending. Saalaga nti oba namunyiigira, nange mu mutima saamunyiigira. She felt guilty. Nze namulaga nti buli kimu kiri okay because nali musobya ate naye yali musobya ne guba nga gugwedde draw. Kati nsalawo bannayo omuwala mwesonyiwe muveeko ave mu bulamu bwange because yali abusiraanyiza. Nze nkitwala nti yali agenda kunsiraanya because tolina gyoyinza kugenda kukola abroad ng'oli mulwadde ate ne wobeera ku butaka era obulamu tebutambula kyekimu, mufuna baganda bange. So from there bambabuuliza omuwala mukyawe, actually muwala namukyawa naye yabeera mpeereza messages ate saagala mulaga nnyo nti ndi wambwa nnyo, kitegeera. Naye ng'ate nze saagala kumuddira. Abaana mbagambye okuva mu gwe11 abaana bagenda ne balya nga bagenda okujja ne bagenda ne batundula ku vanilla biki ne bakola ku byo. Nze bannaye saabikola ate ndina girlfriend wange gwe njagala ebiri serious ate nekyo nagenda n'okukola oyo drama ye nange era mulina girlfriend tweyagala kuva senior 4 kuva senior 3 up to now. Two family members zaffe ziri already in the know. Yeah, wakuba nti kati ya proceedings ali ku campus for the Bachelor of Arts in Literature and English. Nze nasalawo nenfunamu ka break. I'm abroad, I'm working. Naye oyo omuwala yali azzeewo nga omanyi ebya amalala g'abavubuka oli namuluma biki webityo mubitegeera bagayi bange. So wembuuliza ekibuuzo, omuwala namwiginowalinga nze namwesonyiwa era sirina budde nti n'ebiseera nti nja kuddayo mulowooze cousin to be with her because I survived. I jumped from the flying pan n'engwa ebweru saagwa mu muliro. So bana ye angamba kati wanesonyiwa biki singa sagamba erere ne mugamba saakwesonyiwa naye mbeera busy. I try to ignore. So zimmo n'abampuliriza ndowooza tukikwatiremu awo nenge ebadde emboozi yange. Buno obubaka bugenda eri abaana abasomi bwenna. Bannaye mwekuume, bannaye mwambale obugatto, mwambale CR7 ya Cristiano Ronaldo, mwambale ez'aba Messi,
mwambale yambale za pagoba yambale za Jesus ng'ogenda mu kisaawe ojja kwesaba ettosi ojja kugwa mu kateebe ojja kweyiwa amanda mu mbugo bavubuka mmwe mwana nze kye nayitamu sandyagadde mwana musomyi mulala yenna akiyitemu ku myaka emito bannaye kye kyannumanga ne ngamba maama yanzaala ndi mulamu ne kitange banzaala nabo balamu naye nze mu mazima mbonebone otandika omirempeke ku myaka 21 mirempeke nfeddi bannaye sigamba nti oba mirempeke oba ki mukama nsonyiwe si buli omuntu aba yakyeyagalira naye there's so many ways of evading it. Therefore a message to my fellow students, abstain guys, tugumikirize. Right now it's now coming to myezi nga 9 okuva eyo saga we yabeerawo saawa zino segomba nakugamba mbu noba ngende ntundule ku vanilla ne wekibaawo obugatto nyinza osuulako nga 2 sikulimba Mr. Sozi n'abatuwuliriza sikulimba. So baganda bange abasomi twekuume obulamu tubuvaluwinge. Nze bannaye ndi mulamu ebyaddala nasimatuka akaguwa era ekyo nkyebaliza Mukama. N'omuwala oyo mwebaza olw'okuba nti teyankolera ttima olw'omukwano gwe yali awulira gye ndi teyankolera ttima era simulekulira as my friend naye yayagala mbuno tweyongereyo mu relationship nze ate kyesikirizaganya nakyo. So Mr. Sozi, that has been my story. Ngera mpulira kibadde nga kinuma nti sina gonsobola kinyumizaako kumpa ku magezi kongereza ku ndowooza zange nga muziwulidde, but I'm really glad, I'm really thankful for this platform kuba tuyamba oku expressing what is really in our hearts, what do people go through in our daily lives. Kano kasembyayo kabadde kakodyo, temwerabira ab'ebibajje aba furnitures so zima aboogerako buli lunaku wali eri aba estates okitegeera bonna osozi balanga bannaye ebyaddala mugende mugule emaali ng'obudde tebunaggwako. Naye nga nze nsigadde musajja wa Kabaka eyeddira enkima omuganda eyayonkaga abasoga. Mukama abankuumire, mbaagala nnyo mwenna. Sozimo wangaala ng'enfudu z'emmengo. Mukama akuddizeewo, Mukama akikubalire mukadde wange. Ne bamaada mwenna abagyekuumiddeko ne bafaada, big up to you, may God bless you all. Omulungi omwagalwa, bino nabyo tubiwulidde brother, weebale kuvaayo n'ogabana experience yo eno. Abazadde nzikiriza nti mutabani wo muwala wo bw'aba alowooza nti okaddiye nnyo, alaba ng'oyiseeko bali mu mulembe gwa AI, bakulaba bino tobijuwa, bakulaba oli kakyere, bo be bakaguje bakawaji, obulamu babulaba nga buno tokyabusobola, tokyabutegeera, that's smart, era balaba nga gwoyiseeko. Bwe baba bali mu ndowooza bwetyo ng'obaleetera ono bwe benkanya emyaka ng'ababuulira ekyamutuukako, bagamba kati ddadi by'otunyumiza. Those are the 80s, the 90s, the early 2000s. We are talking about this Gen Z. Oh my God. So they think this Gen Z is smart like nothing. My goodness. Formula ey'obulamu, the do's and the don'ts of life. But blood, it is the same concept. You walk with the do's yourself. Take the line of the don'ts. Maziga. Buladi maziga. Obulamu oba mwakaki oba mulembe kyovulaba bw'otunuulira Bayibuli n'ogisoma. Bayibuli eri ntero bagamba abantu nti
to me, Bible is a past, present, continuous tense book. Because it was in the past, it is in the present, and we are living it. We are living with it even the future to come. Kijja kubulira ebyaliwo ebiriwo n'ebijja enkya. That is the Bible. Kakati formula ey'obulamu tewannaba kujjawo bipya ebigamba nti bino byali byadde, obulamu bino bye bwetaaga. Okukuuma obulamu okuva ku ntandikwa y'ensi okutuuka ku nkomerero yaayo egenda kusigala nga singa ebadde recipe nti obulamu babufumba bwe bati, ebirungo bibeera bwe biti, it will be the same recipe. Bapima bwe bati, twogera ku kulya, ku nyambala, ku neeyisa, it will be the same. So thinking that you know it better, oba omaze okunyiga eppeesa eri kuyingiza room erabika ng'ey'okwesiima, but that room ejja kusanyusanya kubanga ejja kulabika ng'ey'okwesiima for the first 10, 5, 15, one day, 1 week, 1 month, 1 year. Happiness kamale kabikuke ng'empeke gy'obadde weetegereza nti yewooma, obadde omuyita pik, obadde omuyita byonna nemit ng'abadde sugar coated, kati kasukali nga kaweddeko, kafirimu kave ku nnyanjula tukatandike mu butongole, bakuweereza ebibere nga ab'obunyeebwa bayitemu, ab'obunyama bayitemu, nga kamovi kagenda mu maaso naye nga baba kitokota ne covered. Thriller, I don't know, drama, sci-fi, horror, homicide, detective, action packed, adventure. Ekituufu kiri nti yo movie tuba tutandika okugiraba naye ng'osiriira bwoti, bakubuuza movie enyuma tenyuma, nga ansa entuufu togirina, naye nga obasongera busongezi ku screen bati balabe ekigenda mu maaso. Obuzibu bwe tulina abaana b'abantu, kati waliwo alaba ng'onaamukutta obujego. Of course he messed up, he didn't carry the CDs or what, like he named them. He didn't carry them. Of course I'll be smart. Up to when? Up to when? Ate era wano olumu wengambira abantu abamu nti mbabuulire amasomero gati okwogera ku sex fully balina engeri gye bamwogerako nga bamuyita wano. They need to face this reality. Senior 4, Senior 5, abaana batandika relationship eziri serious mu primary. Nze nalika wa Mungu abangamba nti eryo somero liraba sebo yo dimaster alya ku baana nengalindako. Kati nga njala asoka mbulire kubanga waliwo secondary ne primary nga geriranye. Olina ngamba bulade teweetola ngamba lino. Kati nga mubuuza naye abaana balinga bato nnyo. N'aba secondary bato n'aba primary nga bato nnyo. Naga awulira nnono. Abaana bebeekwanira abasomesa konze naawe akomaawo. Nongamba sozi motule emboozi njikuwe n'agimpa si bwe budde bwayo. Primary. Kati bino ebintu byetaaga kwogerwako. Nabagamba bateekawo preventive measures tusobole okwewala COVID. The same guys abateekawo preventive measures, they surely knew nti abantu abamu era COVID ajja bakwata. Mukimanyi nti COVID yakwata n'akwata nnyo abamwegendereza. Olina gamba ne COVID yampiseewa. Nze mbadde sikyasisinkana bantu. Nze mbadde abaana nenga COVID yamukutte. Abagamba okumwewala ne baleeta enkola endala etya ey'okumulwanyisa singa abakutte. Byonna tuli baakubikola. Abaana nga tubabuulira. Tomugamba kimu kyokka. Mugambe bibiri. Kino kivaamu kino kivaamu kiri. Oli agenda gasozi kyogamba olwo tubate tubawadde beetu kugenda nga bakola bye baagala balowooze nti bali smart. Ddamu mbuuza ekibuuzo ky'ombuuzizza ng'ofumintiriza okugenda ebuziba. Brother abuuziza nti kati ono demu tukoze tutya. Demu sinza kugamba kumuleka oba kumutwala kubanga sinze nkusalirawo bulijjo. Naye byonna birina ebibivaamu. Omutima gwo si kyangu kutebenkera.
si kyangu bino ebintu bibeeramu abantu n'omuganga nkubulire wano oli mu kwerimba oli ogenda mulumya olinga amusaasidde you're just sympathizing eyo sympathy bawunzika biralamu mujje mugende abasawo abo balina approach yabwe ajja kugamba ekikunyiiza naye nga ge mazima kikulume nga ge mazima naawe kenyini omutima gw'oguwulira ntosobola bbeera naye so nga ye bambi ng'omuntu mwana muto ate kati ennaku zino byayize buli basanga n'obulwadde agamba mbuno bamuzaala nabwo wali abaana abato abawala abalenzi n'abawala abavubuka obuvuzi bonna bagamba mbu obulwadde babazaala nabwo ogenda okwetoola nga mama nti taata si balwadde n'ogamba ne kakati ki ekituufu kyeki naye of course ebyo bibeerawo I am not here okustigmatizing abantu abalina obulwadde no nze ndi wamu nammwe n'ate era wammaffe tukimanyi ffeffe nammwe nze abaagala ennyo waliwo abeeyisiza obubi waliwo abaalagajjala tebajja kireeta naye abatonotono bavaanaga mukwano I took it lightly namutunuulira endabika nemwesiga ngenda okuwunzika nga ansiize kawuka akaleeta mukenenya gye bali so waliyo abakola ebyekyejo waliwo abalina emitima emibi nga tebafuddeeyo niwabaawo n'abatembebwa omukwano nga bwe gutemba abalala bonna kitwetaagisa okubeera abeegendereza ffembi nze omulenzi naawe omuwala tontunuulira face oyinza okundaba wano nga bwondowooleza si bwendi kyekiva kitwetaagisa okubeera ku same page tukkirize oba tukkiriziganye okukkiriziganya oba tukkiriziganye obutakkiriziganya nga kiyamba ggwe nange nabagamba nti relationship gitwale nga project where you all have shares. Protect your shares, I protect mine. Help me to protect my shares as well. Ojabo protecting ezizo. Rule of the game. Tewali agala kunyigirizibwa mu kwagala okumanya buli omu bw'ayimiridde. Oyinza obanga olowooza nti gwe oyimiridde bulungi nga tomanyi. So kino kiyamba ffembi. Katubeere ku same page. Ekyo kyoli mu kukola abasinga obungi kye baalikoze. Wamugumiikiriza n'otayagala mukangamu kulaga mbeera. That is it. I can't judge you for your decision. Waliwo ebibeerawo era bireeta ebiddako. Nti obudde bwe bubeera bwa bugumu bututuma kwambala masweta. Butuma kujjako masweta, kwambala bitagenda kuleeta bugumu. Ate obudde bw'empewo bukutuma kunywa kacaayi. Tojja kuyoya nnyo kulya ice cream obudde bwa mpewo. Bw'ogeraageranya n'ebbugumu bwe lyali badde waliwo yaŋŋamba nti yayagala nnyo ice cream mu budde bw'empewo. But there are few. Nsaba nkwagaliza emirembe. Okuyiga n'oyigira ku nsobi zo n'osimattuka weebazanga Katonda. Ebiseera singa abayigira ku nsobi zaabwe balina omuwendo gwe basasula. Nnaku 3 ng'omira empeke ezo ssebo obwenkenke obweraliikirivu obwo nabagamba eri abantu abateetaaga geyeena yakubiri nga balina waliwo olunaku eddakiika ziyinza okuba 3 n'owulira ng'omuliro kyali kikutuuseeko eddakiika 23 n'owulira nga olina omusujja, owulira oli mulwadde, owulira oli muyala, owulira oli mukufu, kugamba oli awo ennyonta ekuluma ate owulira okukuse. Oyagala genda mu kyo naye nga waakavaayo. Kyali kikutuuseko si kikwagaliza. Eddakiika ezo oba obudde butera kubeera bungi. Naye bannange oyagala oveewoko ku nsi ate ebiseera ebyo oba mulamu nnyo ne pressure terinnya teyambuka ebeera ku nnomo. Sukaali tayambuka ddatu abeera ku nnomo. Wamma embeera n'ogifeesinga ng'oli kutegeera bulungi sobali. Mugamba weekubeko oba oloota wallahi nga n'obwongo bugamba nti fete tuweebase. Buli ekigenda mu maaso tukiraba. Waliwo ebiseera weegombera okufa ng'oli mulamu nnyo bagenda okukebera buli kimu nga kitestinga negative naye ng'oggwaawo. Na bino tubiyigiddeko. Emirembe gya Katonda gikubeera ero ne bulijjo mu linnya erya Yesu and we all say
men. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.